yanguza ekasirye mwanyina wa Nannozi. Ettaka lino lyali liva waggulu bajja kuwulya Nannozi yali saidi yeno nze nga ndi saidi yeri mwanyina Kasirye yali saidi yeri nze Kasirye ye yanguza mwanyina wa Nannozi. N'endagaano ze nafuna ziriko mukoddomi wa Kasirye kantu alida kikataano nga soko kubategeeza ku ttaka etteeka eryajja muno eryasookera ddala okufuga ku mataka wano y'endagaano gye bayita eya 1900 Abaganda gye bakola n'Abazungu. Abaganda abaali bafuga mu kiseera ekyo Uganda yalimu Buganda square miles 1,640 ne basalamu wakati kanana something ne kagende w'Abazungu kanana half ne kagenda mu Baganda ne kawa ke bayita mailo kali akalala ke bayita Crown land eyafuuka public land. Mu Crown land namo ne mailo land namo ne basalako official mile public land yeyo gye bayitanga kuliko 50 square miles za Kabaka ze bayitanga eza Kabaka nenga za buli addawo si za muntu kubanga Kabaka alina erirye erya mailo lino lyali ya public official. Kasirye yanguza ne ba LC ne bateekako emikono eyo twagiraba nga yantakaya naye etuusewa ne batuyita ne bayita Margaret Nakku yali alingaani nze nno nga ndi ku ky'abakyala ne tumwegaana kubanga nze sayina buyinza kuwandiika ku lupapula lwa ndagaano etunda ettaka nga tekulina sitampu. Twamwegaana mukulu Kaweesa era akimanyi ne Nakku twamwegaanira wano twali aba nga ffe bajulizi ffe tulina obuyinza obutunda ettaka ye twamanya nti agula lwaki yalonda ffe abakazi nze nali w'abakyala nga nsayininga endagaano etunda ettaka awatalina sitampu. Endagaano zange nazikuwa mukulu RDC abagawadde ng'asinzira mu kateeka ku kawairo ka 99 obwedaka ezijamba somera akawairo ako bwe kafuma president bawa directive ng'ayisa mu constitution eyo mu kawairo 99 sabbatical 1 and 2 ekitegeeza aba atwala obuyinza obwo bumuwe bwa constitution mu article 99 photocopies azirina nga ziraga nasooka n'engula ne basayininga ba LC endagaano ya 15 February 1986 endagaano y'okutunda ekibanja nze Haji Bubakari Mulimira ow'e Kasero Kote wa Nakasero ngiriza omwami Elisama Kyasima Balongo wa PO Box 5828 Kampala. Ekibanyi kyange kiri ku kyalo Bonge enagula omwami Sekandi Webaka University akola mu kitongole kyama omugulizi emitwalo 35 kyokka azisasudde zonna oguliro ensalo zaakyo guno kyawukana nekya omwami Charles Mulindi Kirumba eno kujjo kyawukana nekya mwami Kisuule wagumu kyawukana nekya mukyala Nannozi wansi kikoma ku luguudo. Mu kibanja ekyo temuli muntu alimiramu yadde akikayanira era maze okumwanjira eri omwami w'ekyalo testing be recommended to lease his boat found at Anidure Konge Machindi. We have satisfied that he is the right owner of that and therefore have no objection. Akati eno application for lease. Neba erosinga ekakasa obutuuze bwange wano. Nebaga eddagala linagulyako erosi ne basayininga owekitiibwa 86 91 nenzija nengula wano
nebasayininga eno ebbaluwa ero singa empandikira nditwale mu KCC town plot for Solomon 86 boundaries ziri clear kigatta kino kyonna wansi mu 86 kakati ekitegeeza gwe wagira mu 91 there was nothing to sell kati document zino zebakola mu 91 kitegeeza baguza mpewo unless you prove otherwise. ba LC abali wano mu kitundu basayininga nti mu 91 yes that means kyasooka kyabo omwami oyo gwayogerako yali defense wa Pakombe ebiseera ebyo yali defense wenu nze kitegeeza Sam Kalimba tayinza kuva wa Pakombe n'afuga yasaba ebbanga nonaajakasibante yali wabakyala bebakola ebintu byabwe nese mu kifo kyakasula. The boundaries you see nze ndi munnamateeka wa myaka 40 in practice ekibanja bwe kiba kitundibwa kiraga boundaries ze njagala okulaba nsobole okukola okusalawo from one informed position. This side asalangana ne gundi, the other side asalangana ne gundi, this side asalangana ne gundi, which is the same I have. Kugamba temwasigning. Mumateka tugamba the document is telling a lie about itself. Okay. Mbade Ochayo, Mbade Njaga clarification. I didn't want to stop you, but I wanted the clarification. And this is not and since I can't clarify, I was seeking clarification. This year, mungaiding mwabakunu. Kantu waida chikatano ngasoko kubategeza kutaka. Eteka elia jamu nelia sokera daro kufuga kumataka wano. Yendagano gye bayita yali kumwenda 19 abaganda gye bakola n'abazungu abaganda abaali bafuga mu kiseera ekyo Uganda yalimu Buganda square miles 1,600 ne basalamu wakati kanana something ne kagende w'abazungu kanana half ne kagenda mu baganda ne kawa ke bayita mailo kali akalala ke bayita ani Crown Land eyafuuka public land mu Crown Land namo ne mile land namo ne basalako official mile public land yeyo jebayitanga kuliko 50 square miles za kabaka zebayitanga za kabaka nenga za buli addawo si za muntu kubanga kabaka alina erirye erya mile lino lyali ya public official. Natandika okuwulira egiri mu nguudo nga ndi wa myaka 13 amazima gakufuula weddembe oli yabuuza n'abuuza nti ndaba ntya a good horse. That's one of the cases in law. How do I tell a good horse? I tell a good horse when I see it. Nze ndi mulunzi wa nte ngamba ntya nti eno nte nnungi. I tell it when I see it. Amazima ngalaba ntya ngalaba bulabi nga ngalabye ndi kino kiri obvious tinene ettaka ly'abano baani bakasi what is this balongo bano sibe balongo abananyini agreement eno this is obvious lwaki muwakayana ettaka ly'abano gwe lwaki mubba mu daylight bannange esindu kijja okufollow abantu abalimba that argument eri wano 1986 eraga ekifo ne boundaries era ng'okyakayana sebo RDC omusajja ono muwe protection so that he enjoys quiet possession of this land. This land is his. I don't have to take it.